Retired Colonel Dr. Kiza Besigye ne Haji Obed Lutale saako omujaasi Captain Dennis Owola bazzemu okuleetebwa ku kkooti enkulu ewozesa emisango gya Nnaggumula mu Kampala. Kkooti eno ng'ekubirizibwa omulamuzi Emmanuel Baguma ebadde ekubyeko ab'eŋŋanda n'emikwano gy'abasibe. Wazzeewo obunkenke mu kkooti omulamuzi Baguma bw'agubye okusaba kw'abawawaabirwa mwe babadde baagalira ensonga zaabwe okutwalibwa mu kkooti etaputa ssemateeka nga kino kitabudde omu ku bawala ba Haji Obed Lutale ng'ono ye Mariam Obed Lutale bw'atyo n'agezaako okumulumba mu ntebe ye mw'abadde era ng'ab'ebyokwerinda be bayambye okuzza embeera mu nteeko. Omulamuzi Baguma mu kuwa ensala ye lwaki agobye okusaba kw'abawawaabirwa ategeezezza nti oludda lwabwe lulemereddwa okuwa ensonga ez'omuggundu ezeetaagisa kkooti eya ssemateeka era ng'oluvannyuma asabye abasibe okubaako kye baanukula ku mpaba y'omusango ekimanyiddwa nga taking plea. To refer the proposed question of law to the Constitutional Court, and I direct that let the matter be fixed for scheduling and pre-taking. Oluvannyuma ng'embeera ezze mu nteeko omulamuzi alagidde abasibe basomerwe emisango egibavunaanibwa egy'okulya mu nsi olukwe mwe bagambirwa okubeera n'ekigendererwa eky'okuvuunika gavumenti efuga kuno. Bannamateeka b'abawawaabirwa basabye kkooti ebawe obudde basooke beebuuze ku bantu baabwe ku ntambuza y'omusango guno. Of the emotion that were outpouring, we will be able to sit down with her. Bano era beemulugunyiza ku ky'okubagaana okwogera n'abantu baabwe mu kkooti so nga ne mu kkomera ku alimanda gye bali bagamba nti era basanga obuzibu. Several occasions we have been there to have interactions with our clients. They are prison warders who are deployed close to the meeting place, and literally they participate in the discussions. They listen in, not even eavesdropping. They listen in, they are active participants. Kkooti eyongezaayo okuwulira omusango guno okutuusa nga nnyo omwezi ogujja ogwa Desemba omwaka guno abasibe baddiziddwayo mu kkomera e Luzira ku alimanda nga ne muwala wa Haji Obed Lutale Mariam Obed Lutale abadde alumba omulamuzi ateereddwa. Annette Nakaibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.